is murder. Ulira. Chicken asono tuno mwana we nafuna mu benze endala. Chicken omumanyi namugambye n'omugane mugaa chicken tozanyira ku mwana oyo waffe. Chicken asono tunda tuyana. Akala nyo sente. Sene Jayden zamututte bweruze zo bebe kuluzi yamufunira. Abata nga bw'obimbuuza nange bwe mbyebuuza nakoma okumanya nga tuli mu ddwaliro Jayden abuzaayo emyezi gumu kitundu afe. Kumanya yali atambuzaako gumu ekitundu. Kati bamuwaawo ku ddagala awo ne limwongerayo obutafa. Mwabataali mu kasenge mumanyi yayogera kine badokita. Baga yatugambye emyezi esatu bino bye binyiiza senga asidi. Kakati Jayden mwe muli mu kwebuuza lwaki teyagenze na muntu. Nange neebuuza Jayden baatugamba tannafuna simanyi ani olwo kubagenda okugyamu obusobi. Donald oyo Donald yamufuna. Nene Donald saamulabye. Oba agenda musangayo ye. Aba yasoose genda kulambula gye bagenda omukolerako emikolo. Bamikwano. Ani musiru as we speak. Olaba omuntu eyateekako n'ateekayo feesi ye ne basonda nga alina omulwadde wano akugambye yasemba wulira olinga abulwayo emyezi 3 okufa. Nga batambuddeko gumu ne bamubuuza abasawo bamuwaka obujjanjabiko nze ati ali mu kasenge manyi ki byeyogera n'abasawo yegwe kasodda ndaba mbuuza gwe matako that was questioning me. How sure are you that omu oba mu ttiimu yaabwe tewaliwo muntu eyaŋŋamba nti senga there is no paper kabadi? How sure are you? The only thing is I cannot expose my source because that wouldn't be fair. How sure are you that amongst the Kantu team, tewaliwo yaŋŋamba? How sure are you? Because I talk to all of them. Yeza abuuza abasonda sente babagambye ebyo ebigambo ebyo wangi ebyo inze atali mu kasenge bano abaana bali ku press conference bano. How sure are you I did not get intel? Ye kambuze, if I came here with an open heart okusonda, why do you think I changed my mind?